Twetegese bulungi ebbanga lye tubadde nga tutendeka nga tuli ne mu camp. Tusobodde okukola friendly matches eziwerako, tuluzinzeemu emu, ezisembeyo bbiri nga tuzannya ne abazannyirako mu pro line twabakuba 5 bwereere, ne tuzannya ne national team ne tugwa 0-0. Kuzannya emipiira ebiri nga tetuteebeddwamu ggoolo kitulaze okugeraageranya ne tulaba. Omanyi gye tugenda okusamba kyetaaga nnyo nga toconsidinga nga tebakuteebateeba. Emipiira egyo giggwera nnyo emu bwereere, 2-1 emu bwereere. So tubadde bwe tuba nti tuzannya emipiira ebiri esatu egiddiringana nga tebatuteebamu kiba kirungi. Tulinamu obukosefukosefu. First goalkeeper waffe Yasin Mugabi yafuna ekinywa kyekaaka nga tuzannya ne ttiimu ya Masavu ku goolo taddangamu. Tugezezzaako naye alabika agaanye okuwona, so tuyinza obutagenda naye ne tugenda na bano ababiri. Bwe tunaatuukira enkya bw'anaaba nga tasobola tujja kgenda na babiri bakipa. Masiko naye bamukebedde ejjo mu bulwaliro bwa wano e Bweyogerere ne bagamba alina typhoid, naye nze n'enkiwakanya nga ndaba siraba wawalwalira typhoid wano omuleka. Manyi obulwaliro bungi buga typhoid, so ne ngamba dokita n'amuweereza emulago, ali mulago. Bwe banatukonfaminga nti typhoid ne Masiko tetujja kgenda naye kuba typhoid tayinza kuwonera mu wiiki emu oba bbiri.